nabwe kituni secondary twatandika olw'okwenda okubona leadership and governance y'amasomero erietya twatandika ni senior 1 mu 2018 twaja ku senior 2 2019 tujja ku senior 3 2020 covid yagwa yatuyuzamuku batweta twayiramu twakola senior 3 twakola senior 4 2022 23 24 twakola senior emyaka ena kuno gwida ku gwa kutano era next year we announced we plan for senior 5 next year. Yes. Eyo ni Rokaya etuwebayire era bwekaja mu maiso. Abantu n'ababoni abalungi abali kutubona kubanga abantu abali kutubona oba bali kujja okutubona ti bantu bamwiganga munka bantu bamubusoga ino yona nenda wabusoga nenda weiwanga banizo okutegeera nti Rukaya bweri nti yakulembera musiramu esomesa lusiramu lwonka oba mulimu okukuno okusomesa katukoyo nti oluzungu oba ensoma ene ya bulido. Rukaya nge isomero registered yes, sir. By the Ministry of Education and Sports in Uganda. Lina operational license, lina registered center numbers, erikola national examinations, yes, erikola UNEP ya senior ya primary level, lyakola UNEP ya senior 4. Ebintu ebya side y'oluzungu, amasomo ga science naga arts. Second. Yes, wano once twakola amasomo agayikirizibwana ACS, mathematics, science ni English oluzungu. Yes, era wano watwogera nti performance mu national examinations ng'omuzejjana ze PLE oba ebya senior 4 tubikuba bulungi ino bikola bulungi ino. Yes, so tusomesa oluzungu twasomesa n'ebyidi mu isomero lino tulina tambula n'amagulu ameka abiri era omwana gy'ofuluma mu Rukaya wano ng'alina certificate yes ibiri ajani certificate ya PLE ey'oluzungu bwabanga abaire mu bavuganya era yajani certificate eya PLE Islamic Primary Living Examination yona yajana yaba ne baluwa imaka ni senior 4 kwechiri era nga guno mwaka myaka jwanjo naye nga ndikugera ku guno mwaka tulina abaana bajoti ama P7 oluzungu bati ama P7 oluwarabu tulina abaana bajoti ama senior 4 oluzungu bati ama senior 4 oluwarabu. So isomero liri dual curriculum school dual curriculum nezo imeka ibiri imwenta mbala mwajikola mutya muri kuteekateeka kugifuna mwagifuna eriwo Rukaya nga wenkoye nti ekulemberwa abantu ababona ebiri mu maiso balengerera gala entambula ya developing okuva mu systems ng'ebitambaza iri twagireeta emyaka 10 enuma. mulina entambula school van? Yes. Bazaire twabatamu endowooza bagula endowooza twena twataawo school budget entambula wetwogereriwa era etambuza abaana okubasomba okuva ku nkyo okubaleka mu isomero ate yatambuza abaana okubatwala mu show nga mu agriculture show academic programs oba bajja Kampala okukola tuwa emmotoka tubyakupangisa wano Rukaya yemala kyokoba sek oba director abaana abadde abali mu bitundu ebyetoolere gali entambula ebano naye amala yabayizaayo abaana tubana n'okuva ku ssaawa 12 ekitundu okunso twabayizaayo wakati mu lunaku ate era twabanga n'abeiggulo bana tubayizaayo nabwe ekitwe n'abazaire abaenda abaana basiibe ku ssomero waliwo daycare abaana basigala wano nga bali kukuza tebeta talent development babona kusaamu programs academic programs ku TV like nursery program nursery section balina ebyo batera okusoma okuzaana balabirira paka abandi kusaawa deigulo bonna bagole waka